Omuvubuka ono ye yasse abaana 3 saako n'okulumya abalala 10 nga y'ensonga eyaviiriddeko embeera mu Bungereza okutabanguka abantu nga beekalakaasa. Ku lunaku lwa bbalaza nga 29 omuvubuka ono yafumita obwana obuto 3 era oluvannyuma lw'okutta obwana buno n'okulumya abalala yakwatibwa ab'obuyinza ne bamutwala mu kkomera. Amawulire gano ag'obutemu gaasaasaana okwetooloola Bungereza era abantu bangi ne batandika okusaba ab'obuyinza babubuulire omuntu eyali akoze obutemu buno ku baana bano. Ab'obuyinza baagaana okubuulira abantu omuntu eyali akoze ekikolwa kino eky'obutemu nga bagamba nti yali akyali mwana muto nga tanaakuweza myaka 18. Jjukira nti okusinziira ku mateeka ga Bungereza omuntu bw'aba tanaakuweza myaka 18 bw'aba azizza omusango tebakkirizibwa kwatula mannya ge mu lujjudde. N'olw'ensonga eno abantu kye kyasinga okubatabula nga tebamanyi muntu mutuufu eyali akoze obutemu buno era tewaayita kiseera kiwanvu ba influencers ab'enjawulo ku mikutu egy'enjawulo nga X saako n'emikutu emirala baatandika okukuma omuliro mu bantu ng'abategeeza nti omuntu eyali akoze obutemu buno yali musiraamu era ng'abamu bagamba nti yali ava Syria. Oluvannyuma lwa influencers ab'enjawulo nga bapiseemu guno omuliro mu bantu, abantu baatandika okwekalakaasa nga bagamba nti baagala kulaba kw'oyo omuntu eyasse abaana bano. Ab'obuyinza baasigala bagaanye okwogera amannya g'omuntu ono naye nga bagamba abantu nti omuntu gwe baali bateebereza yali si yeye. N'olwedda abantu bo baali bamaze okubamatiza nti omuntu eyali akikoze yali musiraamu. Ng'abantu bano baatandika okulumba emizikiti egy'enjawulo saako n'okulumba woteeri ez'enjawulo ze baali bamanyi nti mutera okusulamu abagwira naddala bano ababa basaba obutuuze. Ab'obuyinza olwalabye ng'embeera esajjuse basazeewo ne boogera ekituufu ku muntu ono eyakoze obutemu buno era kyagenza okuzuuka nti yabadde muvubuka wa myaka 17 gyokka nga ye yabadde akoze obutemu buno era n'amannya ne bagabuulira abantu era ng'ab'obuyinza bagamba nti omuvubuka ono abazadde be basibuka Rwanda naye lwakuba ye baamuzaalira mu Bungereza n'olwekyo ye abeera mutuuze wa Bungereza. So n'olw'ensonga eyo nga bagezaako okuyimiriza bano abaali beekalakaasa nga bagamba nti omugwira ye yabadde akoze obutemu buno. N'ekintu kino tekyayimiriza abantu okwekalakaasa, kyabongedde bongezi olw'ensonga nti obutemu buno bwakoze ng'emmanduso. Abantu bangi Abangereza abaali baakoowa abagwira mu nsi yaabwe wano we bafunidde omukisa ogw'okulaga obutali bumativu n'abagwira nga bagamba nti babatwalidde emirimu saako n'obumenyi bw'amateeka obukolebwa abagwira bano. Era kati bannansi bagamba nti abagwira bonna balina okufuluma abaviire basigale mu nsi yaabwe nga beeyagala, ekintu ekitali kyangu kyakukolebwa nga bwe bakirowooza. Gw'abadde tamanyi ensonga lwaki abantu bano bali mu kwekalakaasa, eyo nsonga eyaviiriddeko embeera eno okubeera bweti. Nzikiriza nkutegeeze nti aba Civic bano nga bakafulu mu kukola graphic designing, logos, flyers, posters saako n'ebintu ebirala nga bino bijja kuyamba okugaziya bizinensi yo ng'oyita ku mutimbagano era ng'obuweereza buno basobola okutuusaako yonna gy'oli. Gw'alina akawunti yo ng'oyagala okugikumanegingira nabyo babikolako. Oyagala akalangu ka digito akalaga biki by'otunda osobola batuukira ku WhatsApp oba bakubirako ezo ennamba z'essimu z'oli mu kulabaawo. Nkwebaza olw'obudde bw'owadde okulaba eno vidiyo era nkwagaliza ekiseera ekirungi.